okufa kwa Brenda kyensosoba kuba nti iwe buno omuwala buno tamulumoka ire gwetya okusinziira ku lipooti dokita gye yatukoleire okuva emulago. Brenda yali tortured, Brenda yali murdered, Brenda yali killed, and even all her internal organs like the kidneys, the liver, the heart, the brain, all were moved tulukuzika Mugabe. Bono omuwala buno tamulumoka iye munakutya nga woli kubona bambi embeera ebere ya masiga, embeera ebere ya siyongobero, embeera ebere ya miranga nakwazirana bambi bano ku kyalo ky'Eneibowa mu ggoma ly'e Butansi mu disitulikiti y'e Kamuli nga bawerekera bambi omubiri gwa Brenda Kayaga bambi eyafiire mu bitundu bya Saudi Arabia. Ekisinze kuliza abantu n'okuboneka nti Brenda ono enfo eyafiiremu yafiire mu nfa embino nga akolebwa okuba nti yayitibwa buyitibwe era nga ebitundu bye byekyama bambi byatoleibwamu. Abenga ndaba tukobeire nti okusinziira ku kwekebeddebwa oba postmortem report bambi yakoleibwa emulago yalaze nti Brenda bamutoolamu ebitundu bye ebyomubiri nga omutima, bamutoolamu kidney, bamutoolamu aini, liver bambi n'ebintu ebindi era nga ekisinze kuliza abantu n'okubona nti omulambo oba omubiri gwa Brenda bambi gwerizibwa okuva mu nsi ya Saudi wabula nga kyerere muzira kirimo okutoolaku eno kuliya abatukobeire nti munda Brenda ebitundu ebyomubiri bamubutoolamu abaire nga aza mu kibumba, abaire nga aza mwini, nga azamu n'omutima n'ebintu ebindi era nga enkobye kino kiresewo bambi okutya naddala mwabo abalina abaana bwe abali mu nsi da kuliya naddala ya Saudi n'ababe bateekateeka oba olyawo okujja kuliya ku Saudi okuba ekyeyo. Oli mukama empologoma yayo mukama tewali akwenkana oli kabaka empologoma ya Yuda sewo mukama tewali akwenkana oli mukulu empologoma ya Yuda sewo mukama tewali akwenkana oli mukama empologoma ya Yuda sewo mukama tewali akwenkana oli mukulu empologoma ya Yuda sewo mukama tewali akwenkana Zena tewali akwenkana Tata tewali akwenkana Musena tewali akwenkana enkana mubasumba bape kana tewali akwenkana olunaku lwa leero nga wayi media bambi tukaire kujja mu disitulikiti y'e Kamuli
ku kyalo kino ekyeneibowa mu igomero ly'e Butansi oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti Brenda bambi bamwiziza okuva mu nsi ya Saudi. Mukidi bulungi ennaku 3-4-5 amawulire gatandika obitagana naddala ku mikutu gya TikTok nga bakoba nti eriyo omwana omusoga eyafiira mu nsi ya Saudi wabula nga engeri yafaamu yalinga etiisa nga tetegerekeka wabula ekyalo kyali nti omwana ono baali tebamwiddi nti azaalibwawa oba azaalibwawa wabula abaabisa amawulire gano ku TikTok balaga ebifaananyi bya Brenda bakoba nti mukama we bambi yamuyitire bambi mu kiyumba yabeere nga akolanga. Brenda nga wali kujja okuwulira yajja mu nsi ya Saudi mu mwaka nga gwa 2023 oluvannyuma lw'okufunamu ebizibu. Kitegeereku nti Brenda yali mu bufumbo wabula tibyatambula bulungi yakoba nti ka nve gano nje Saudi namba abaana bange ababiri byali alinabo n'ekintu ekindi ayambi n'abazerebe wano we tuli n'amaka ga Brenda agabaire aviiramu wabula mu kiseera kye yaviiramu wano embeera yali mbi waliwo ekiyumba kyaitaka nga kitoona nga kiduluuda dabadaba era nga embeera eno yagamba ino Brenda bambi ku mutima yakati no ndina okuva wano ze nanjeeku kweyempulira nti abantu bajja bakuba ekyeyo bafuna akasente era nga akasente ako kenidde okufunanga mu nsi edd'Abawalabu ndakowezanga waka kayambeko okutereza eno n'abaana be okusoma n'ebintu ebindi era nga ono yayogera n'abazerebe bambi bamwikiriza nga wenkoye nti embeera ey'ebyenfuna teyali nnungi. Brenda ng'omukyala mwene yegemagema yafuna akasente akamuyambako okujja mu nsi ya Saudi okufuna passport visa n'ebintu ebindi yajja abeereyo omwaka nga 8 wabula ng'omuntu yajja n'ennaku ye bambi Brenda akasente kabeera afunanga abeere nga akayizanga waka tiyafaayo ku kyakwetereza ng'omuntu wabula yakati kantandikire kutereza waka wenvuira kuba enumba yali mbi ng'etoona eduluda ate nga baba emulema munaku ng'obutaki bw'amaanyi akasente yakawezanga ku masimu era batandika okuzimba enumba abeera alina wagituusisaako wabula Brenda ng'omuntu yali n'ekirooto ng'ali kwenda enumba emyensuuka waka wavuira nga nkuba ya seminti eri mu siringi madinisa ga byuma ndigi era wafiirire nga yamala okuzimba wabula abeere nga akaali kutaamu ndigi abeere akaali kutaamu madinisa n'okugiblastinga nekinze kuviira ku bantu bambi kweyinamira abantu kulira nga bakanti wo lwaki Katonda Brenda lwaki yatoyire Brenda oba oliawo yandi mulese yamaliriza ebintu bye byali ali kwenda n'okutereza ekifo kino so embeera etewebere atebeere nangu wabula nga wenkobeire ekisinze kumala mu bantu n'enfa ya Brenda nga bali tukati yafiire mu nfa yene nti ono bamuyita buyite era nga kikolebwa nti oba oliawo bakamaabe na bakola omwoyo guno ogw'omutima bamutwala mu bulamu bw'ensi era nga kyazuulibwa nti n'ebitundu eby'omubiri omutima ekibumba kidini ensigo abenga ndaba tukobeire mbu babitolamu era nga mbu omulambo gwa Brenda bambi gweize nga guli kiwowoolo ng'aza mu kintu mutubeereirewo mu kaseera akazibu nga maama amawulire gatuuse nti Brenda afiire. Mama yazirika, baba yazirika, aye nga ninze omwana ayemereirewo ng'omwana muluya n'asaba Katonda nti Katonda angumya mala ekintu kino. Munansoniwa Katonda mulungi, Katonda wa kisa, Katonda wa kisa, Katonda wa amaani. Nze nalitidi nti Brenda asobola okwira eneibowa. Ebigambo byali bingi ebyali byogerwa ati abafiire Saudi Arabia babaziika mu idungu. Aye nga nze omutima gwange ndina okwikiriza nti Brenda akwire eneibowa. Tutobye tubeere ku street
toba kulwa mwani ne Brenda ntuko okwebaza basenga bange nti mwebale mwese emirimu gyeimwe mwayemererawo twatobera ku situiti bana twatobe Kampala twatobe Kampala aye nga tulitoba lwa Brenda aye Katonda wakisa nti Brenda asoboyera okwira ebyokwogera ndina bingi tiri kale kubaniriza nenda bakoba buli muntu wootiimwe nyabo nesebo nti wobo n'omuwala buno otamulumuka ye gwe ntya banya bonemerere wano muluya nenze tata w'omwana Brenda Kayanga era omwana olali mugulike mu mukaire gange Kayanga. Brenda Kayanga ono yazaalibwa ng'ennaku 25 omwezi ogw'omukaaga 1997. Abasinga bungi muliko mbona my body is shaking because omwana wange nali tusuubira nkyaliira namala galinga kukituuta enyumeeyo nali omu kubaaja okulwana entebe okutwala omulambo gw'omwana wange n'olukuba kati alondetereyo kayo omundu ogwokubiri. Brenda ono yasomako okuva mu mpiri 1 okutuuka mu senior 2. Mwenda n'omuli kulingirira embeera eya famire ya muganda wange sente daatuka edituuka daafuuka stark n'abaana abawala yatuusa mangu kyano yafunayo omwana mwine yaja ekitimbwa yafumbirwa yamalayo emyaka 7 mu bufumbo bwe yazaala abaana 2 omulenzi omukulu n'omuwala. Kibino nti mukisere ekitono yakamala emyezi gyagikana kuwera oba 4 oba 5 Katonda ndaira amuswankula ku mwana mwine omulenzi abatakaaliwo etondoza munandolera yasigaza omwana mulala omuwala era ndowooza gawera alwanirira nga bwana abo bulungi naira e Uganda wano ni mwana mwene nayinza okwesiima yaba mu bulamu obuli ku betabeta. Brenda ono bwavaawo tindi bwe bagemagana bulungi niba kutuuka ku programu eno y'okujja kuli e Saudi Arabia mu mwaka gwa 2023. Brenda yaje Saudi Arabia yamaze omwaka omulamba n'akwota. Bwe tubeeyo twawulira okufa kwa Brenda ku 14 ogwokusatu 2023 nga okufa kwe bakubisa ku mitimbagano nga kubali kuwuliriza ebifaananyi kyebeta TikTok era omu ku bakyala boogere wano batwala obuvunanyizibwa era balina okutufoominga n'otukakasa nti kituufu Brenda mugenzi. Dayandidde niwe twatandikira okukola follow-up okubona nga tuyiza omulambo gwa Brenda e Uganda. Ebiseera bigire tibibita ati lukwidde olwokubiri mwagumiikiriza ati lukwidde olwokutaano mwagumiikiriza ati gusuuke lwa Sande ewiiki yabita mwageme wiiki eyindi ati lero kuno olwa balaza ati guswikaawo okutusatwakuba nti be this time mwene mufuna agema wawuna kuno kali yetu meeting office tukolere kituufu oba omuntu bweyifayira oba tayira tumanirire twesitulanze niba alina z'ababiri ne mulibona wange oyo wamu nimukolemu wange ava wano twatuuka olwokuba teri obuvunanyizibwa bwe tulina okukolako nga maze tukakasa ofisi nga maze tukakasa nti omulambo guli kwera ng'alina okwera n'otulina okuteekateeka amaziika ga Brenda.
okufa kwa Brenda kensosoba kuba nti iwe buno omuwala buno otamulumoka ire gwe ntya okusinziira ku lipooti dokita gye yatukoleire okuva emulago. Brenda yali tortured, Brenda yali murdered, Brenda yali killed, and even all her internal organs like the kidneys, the liver, the heart, the brain, all were removed tulukuzika Mugabe. Bobo no muwala buno otamulumoka iye munangutya. Banange nze olwaleero luno ne bw'oba iwe ng'oli mwogezi mulungi banange ku kino ekiriwo ne bwe wamuguma otya wajja n'osobola okulya mmere. Ayi nenda kwebaza weebaza abataka, ab'enganda, abako n'ab'emikwano okuva we mwawulira okufa kwa Brenda mugezizaako okuwola niffe okutukumakuma n'okutukumyagumya era okusingira okusaba ekyayi kyebalokole. Mukazi yange yawangalira nti banange mwebaleno mwebalera mutatulanga okwo omuka omwebaza singa lundi alikuwa atya menzi yo kaenda yoki mufe n'ebyo imuka omulambo gwemwe gwira batigwira aye nga kapita balutukakasa nti limunaida ni bulldozer imeka nga next of kin azirawo eyendo singa document edo omuntu okuja kuliya omulambo titugubawa aye omuka yali mukumunife twatambuza ensonga eno okutusa bwe tweziyiza endole ya mukazi we. Ndikoba abantu ab'enaibowa mu butansi muno ku mirambo ejayira bafuna ku mirambo emeka esatu ogwa Brenda wane naibowa ogwena luwoli then ogwekiwolera bona bawala ogundi gwasigibwa ido naluwoli ogundi guli kuzikibwa ido ekiwolera notukuzise lwaleero yaida mirambo 24 anga jona gya mu busoga. So kitalo ino ndifa abasoga tuli baavu ino mu busoga mirambo 24 givina Saudi Arabia agindi gimaze emyezi 6 myezi 4 aye nga buli omu alikufa mu nfaaye. Aye n'olwaido eri abaana abagirewa Saudi Arabia era eri abali processinga abali kuja eri abaja bayiranga balamu era bayirayo eri abaliyo tukayagala bonga baki balamu. So titwidi ifa abasoga tujawa Brenda okujakwe tiyeyendera yaba na family bali kufanana yakoba kanje mbwene kwa bajja bakola ki be baba Katonda atoba mwendeiza aye ngo omwo kikabwayo gere wano nti muno omwarabu tomweretereza akusanikiso owena luwoli bambaga bati batola mu mutima amawuwe ensigo omugongo egamba batunga n'obwongo babutola nono kye balikoba abantu kitwite. Ndikwenda ogumya mwami alisenza walibo n'omukyala nti Brenda Katonda kyakola ki kyamutegekera naye ndogumya ab'enganda mwena ndikomenkeza kino nti banna otuluyana okuluba twena tusomesa abaana ezeera sente disomesa ki
ayesene ndiboneka tusomesa eki abaana abasinga abali kujja tibasoma aya ali kujja mugarabu ali kujjawa jaba nga tayidi lulimi lona lona okula ko lulimi lwalina lowa bikano yatukeba mtweninga mu wikisi yatajire kuliya tusomesa abaana abaja abasoma waliwo balamu bana abatasoma nababa banembwa nabo abanaza kwegamba we don't know mugenderere oba omwana ali wano nga tiyasoma tumukana kuja kuki kuliya baida kuizaki ndole ndisembya kino nkyabazaire twenda abaana baife omwana tiyakoba kwatinzaala oba lampisa mbiditya omwana niwakola ki musese yoli ezira jamu kuterekeza okutula kuye mwene bogama ngeniti mwene waterezaki omwana mwende odakuba mugizibu ngezira ali kugemeraku aye ng'omwana oyo ayina emikwano gye egisobola kwegaita gyakubeerawo abazaala abali bano mwenda abaana baimwe mubagonze n'abaana mwenda abazaala baimwe mulabe okukola ki kubadooga abasaadde ba mirundi esatu twagobagananga kuva ku fourth floor paka ku first floor osula mu step ya kigere kirala ngabo ogwire yansi aye ninzani okubanga natuuka kuno tata ekisa kyo kimbere mukama Government ya Museveni ebeho kunichekola banange kubanga ebwalabu efunso tirinanda bano bafa era bano bajabavu ebwalabu efunso tibakazikuzala bano basaranda bano bafira musanya era abandi bafunenda so tukole ki ebintu bijja bityo nebyanfuna ga Uganda bityo byakaaluka so tukozere osinene kyatekozere osinene n'olwaleero nja kwogera loss ey'obulamu ngati mukubye ku mungalo ekyo kyenda okusinenja kwati mukindi tujja kusoma mu Luka nsula 16 nono 19 munsabe nga bamungumikiriza zena bambagumikiriza na mungumikirize kuba ninze omulisi omukulu abakobera ono yajja soma maba 16 kino kyaliwo waliwo omusadda omukombe waliwo omusadda omugaga nani omugaga ku kyalo kuno wangi ni Lubandi kale waliwo Lubandi yamaiso malumuka waliwo omusadda omukombe yes eyavwalanga ebivwalo bya nakasoma ng'ayambala bulungi ng'omugayiga nga byakolebwa mu ngoye mpegeevu dabeyi era nga buli lunaku yabanga oti ali ku baga abagayiga balya bazira Christmas lwayenda emamba nibwayenda ente wayenda amanya amala gayita ate yalya bwamanyi oba oti abagayiga bali bulungi ng'alya buli lunaku oti mbaga gyamaiso musumba lunka babaawo omusadda omwavu otyo eyali alwaire amabwa ye bayetanga Lazaro otyo ngaba awo ku mulyango ogw'omukombe yonga speed yegombanga okulya aigute obukunkumuka obwavanga ku meeza ey'omukombe koba otyo emyemi bitikiza okugaira mu Baarabu ni muno baalimu jamu maiso era embwa deyidanga dakomberera amabwa ge otyo ekiseera kyatuuka omusadda omwavu yafa otyo bamalayika bamutwala mu kifuba kya Ibulayimu mweyali otyo omukombe yena yafa otugita muwena omukombe yena yafa omugaga yafa
yatwalibwa yaziikibwa mu magombe yera kwabera mwino soko kobe mwino kobo tyendengere eryo omugaiga mukono ko tyendengere eryo omugaiga neya n'omwavu ate endengere abagaiga zibaningi ino kwa babakasalaga omukombe ng'ali emagombe mubulumi omukombe ng'ali emagombe mubulumi bunene lumuka yego yagaba okomye wanangu ebiseera omukombe ng'ali emagombe mu bulamu obungi ino yagagamula ku maiso yalengera Ibulayimu ne Laazaalo nga bali walala awo yayeta Aburahamu nti latasaasira otume Laazaalo asindike ayinike olwala mu maadi ayida mpozeewoza olulimi kubanga ndikulumisibwa mu muliro awo Ibulayimu yamukoba nti mwana wange oijukira oti mu bulamu bwe wafunanga birungi byona byona aye Laazaalo yafunanga ebibi mpera noono alikuba mu kwesiima era nooba mu kubonaabona ate wagati waife wateekebwawo olukonko olunene waba abandyenze okubwa eyo okuyida eyo tebasobola waira abenda okuyida eno omukombe yakoba nti nini nkwewembye lata fune era abamu kubendu ya lata wange kuba ndiyo ni baganda bange batano obalabule baleme kuyida mu kifo kino ekirimu okubonaabona aba Ibulayimu yamukoba nti baganda bo bali Musa n'abalansi babawulirenga omukombe yakoba nti Ibulayimu lata era nkwewembye emagombe najja gye bali baida kwenene ndi omufu anaava emagombe ajja gye bali baida kwenene Ibulayimu yabakoba nti obanga tebawulira Musumba Julius otyo n'abalansi tebaida kwikiriza omufu wairenga aki awe njo kunyigirira erya Mukama ife Yesu Haleluya Yesu haleluya tweyanziza Mukama abawo omukisa awali mulekwa mumutuleetere ku wano mulekwa waali mama gwalese tweyanziza Mukama abawo omukisa abagabirire asimulule ebyenfuna byammwe abakola obulungi ali okumpi ne mulekwa kusaba omuleete wano Mukama abawo omukisa nga kyemukola era nammwe bali kibakolera kubanga Bayibuli egamba nti kyosiga kyokungula ng'oteekamu leka Mukama akutunuulira okungula ekinene akuwa omukisa akuwa omukisa tweyanziza nnyo tusiimye mu linnya erya Mukama waffe Yesu mutono Mukama abawe nnyo omukisa Mukama abawe nnyo omukisa abakola obulungi mwebale nnyo ku lw'omutima ogwo Bayibuli egamba nti emmeeme gabagaba enaaga ejanga Mukama leka akwaze akutunuulire nnyo akola obulungi mu mbeera ensibu yonna gy'oyitamu mu bulamu leka Mukama waffe akola obulungi leka atunuulire omutima gwo nga wosaposinze famire eno naawe asapootinge famire yo mu linnya erya Yesu abaana bo bawererwe
abaana bo balaba obulungi mu nsi eno. Katonda waffe agaana obbalumya ennaku, abakola ebyekisa, emmere tebulanga mu nnyumba yo mu linnya erya Yesu. Sente tezibulanga mu nnyumba yo, kubanga Bayibuli egamba nti ye Katonda agabirira. Leka agabirire ebyenfuna byo. Kujja okuuma omwana ono Dad. Bayibuli ekoba nti omusika ng'akaali muto aba wansi w'abakuumi. Kati maama oli kujja kuuma omwana ono n'ebyomugayiga maama byalese, bw'alikula bimuwanga. Tolyanga bintu byamulekwa okwesize ng'omwana kuti tali kutegeera bijja mu maiso. Katumusabire nga mabayibuli kyanaategeera kyonka kyagema Bayibuli kito kyoyirabiranga nti wagema Bayibuli bw'olikula ojjanga mu kanisa. Katusabe bana tuwanike emikono tusabire omwana ono. Katonda omulungi Baba, tukwebaza kubanga mwana ffe Brenda atulekeire omwana. Tumusabira ayi Katonda omwana ono kaakule. Tusaba Katonda omwana ono aveemu eizayire erijja okutya Katonda. Omwana ono muveemu abakungu ba minisita, ababuulizi b'enjiri. Omwana ono akyuse famire era amusabira obukuumi, musabira obulamu. Buli ekinaagezaako kulwanisa obulamu obw'omwana ono kiremererwenga. Kuumira omwana ono mu Katonda, kuuma Katonda omwana ono nga mulamu. Tomwerabiranga iwooterabira saala yabamulekwa ni bw'anaaliranga obulire omuwenga kiyeetaaga. Ni dada yajja okumukumamu amagezi, amukuze mu kigambo kyo era amukuze bulungi, nga tamulizaanaku, nga tamuduula, nga tamukuma. Mu Kristo Yesu mwensabe. Amin. wabula nga obulombolombo bwa Busoga babe basanufu nti kampuni yabayambyeko ko bayiza ombiri gwa Brenda era nga family tiyagire bujemu na maiso na kuzika wabula bakoze bamukolera emikolo egy'obuwangwa, emikolo egikolebwa Abasoga naddala okumuleeta bamutuukiza ku munumba yabaire azimba. Bamulese bamutuukiza ku munumba yabaire azimba era nga omubiri oba omulambo gwe gubaire mumubaire n'emikolo egindi egy'obuwangwa. Deni oluvannyuma yatwalibwa yaziikibwa mu nnumba ye ey'olubeerera. Nga woobwine emberebere y'amaziga kwaziirana nga bambe Brenda mukwano gw'abangi. TikToker babi nga ali kujja abantu bangi baidye ku mukolo guno gw'okuwerekera Brenda era nga mubano nga wenkubye n'omubaire aba TikToker abantu abakola ebintu ebyo ebyendawulo ku TikTok era nga abandi babe basharinga nga video ne Brenda baidi ano babawo nga bali kwenda okuwerekera munaibwe. Ebere ya abantu kuva mu bitundu ebyendawulo ababajja ku munseedo okulya ne bakuba kukyeyo n'abo boona baberenga bali kuteekateeka okujjayo abantu nga bakoba olumbe lusombwa ire buli kika kya muntu bambe nga bali kuidda okubaawo nga bawekera Brenda. Embere tewebeire nga wa media twakwa tulina okuvaayo bambi twidde kuba Brenda abe yatufollowing abe yatugoberera yatubairewo paka mukuwerekera mwebale kubaako nga mutubona emboozi za Brenda dikaidaninge wa media tumase ibanga tuli eno nga tulikola ku mboozi za Brenda. So just move oko abakala subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Tulikuja kuba wembozi edenda ulo twogere ku ni baba wa Brenda yatukwera kumbera yali yetawaka n'ebintu ebindi aba TikTok bekozemu entegeka eyokubona nga batereza numba bya tukujja kubakubira n'ebintu ebindi tulikuja kubakubira abekyalo boogere ku nife abakulembeze embere yekyalo eri etyandi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Tuli naibowa mwigoma lye Butansi district ye Kamuli abana abeka ndi waimwe. Rugendo
Tuli mu lugendo lugenda mu ggulu. Tuli mu lugendo lugenda mu ggulu. Brenda sibudde. Tuli mu lugendo lugenda mu ggulu. Tuli mu lugendo lugenda mu ggulu. Abaffe gye bagenda. Tuli mu lugendo lugenda mu ggulu. Tuli mu lugendo lugenda mu ggulu. Lugenda mu ggulu. Tuli mu Mukama yebazibwe tusaba ow'ekika atuwe directive omutwe gulingawa takola nsobi ninze kulinga yendi eno nze wesanu obwaniza omwani mwana katusabe Katonda mulungi baba tukwebaza olw'akaseera kano batuseekuutaana kwekyokutamani naife tukuze ningezo kumwesabira okugema ene tulieni yendi eno katusoma olunyiriri luno omugwa gwa feza mubulizi 12 omugwa gwa feza